So ngate mama wange muntani kwa mama wange yali agarambira musomesa ne mbugana yali agarangende ekyambo ngo nsombe obusomesa nebo inatula wansi ngamba sinja kubasajja bonna benda basajja bonna aboogera bawandise bitabo bakoze ekya bafuze enseno ebibate bayita makerere bayita Dar es Salaam zino gene makerere CV yange muntani kwate yaliko kantu konna waba na maro gene magene nfuna yo degree yange narwa jinafuba nemfuna nimbigano nezudde nani ne byama byenkwese mutima gwange muno bala bangenda kola baloza ngenda kola ebintu byensomye makerere kumeze ndowooza birara binamaro bisoma nembiteeka wali ebbali ne nani koko ne nyingire papula za mano ne nubagana banna babufuzi nemba kuba bwega kulukuta okuveeri wali wagulu makerere watandikira kukasoza okukirira wali mu kivvulo gaba gajja kuba obusenge bonna obuli awo teri ayinza kuziyiza weekwata kukwagala desire persevere you are willing to be persistent and you are going to persevere. Tubaniriza nnyo nga bulijjo wano ku Ggula Obwango amanya n'eddoboozi yenze Shadik Smith okubanga mbatuusako programu eno mwanjuzi waayo era omutesitesi then nembeera nga negatuddwako omuganda wange amanyiddwa nga Sseka Bagenda. Abasinga mutandise okubanga mutuweereza messages ez'enjawulo ku miramwa kye tuba twogerako era nga tubasuubiza muno tugenda kuba tuyogerako egyo emiramwa nga emusinga okubanga mugyetaaga era tujja kuba twewaayo okulaba muno tubako ettoffaali erimu oba ebiri erimu oba abiri twongera ku ggwanga ne Uganda okuyitamu ebyo ebitone Mukama byasozebodde okubanga akolaki ng'atuwa naddala okwogera okusoma n'okubamanyisa n'okulaba muno tuggula obwongo bwammwe naddala mu perspectives ez'enjawulo twabagamba tusinziira ku mutala makerere okubanga tubaweereza ebintu bino ate ne bibuna ebyalo n'ebyalo gye musinza okubanga tumutulaba twagala nnyo beebaza batulira ddala mu ggwanga lya Uganda Kenya Tanzania otadde n'amawatulabira mu nsi ez'enjawulo otadde UK USA n'emitala egy'enjawulo twagala beebazaako ensusu woowaayo datawo nobeera nga ate obeera ng'otulaba thank you so very much we really appreciate that era twagala obbasuubiza no naffe tugenda ba disappointinga oba tugenda kwongera okulaba muno tubaleetera emiramwa egizimba eggwanga lino naddala mu programu yaffe eno emanyiddwa nga Ggula Obwango. Ggula Obwango kwoli nga nkugambye nange Shadik Smith oba gwe mundu gw'ogusoose otulaba genda wansawo subscribing bwe guba mundu gwo gwakubiri genda mu maaso oyige ate Ggula Obwango bwo ongere n'okusharinga programu eno. Omulamwa gwe tuliko gwakwezuula wezudde otya gwe mulamwa gwe tuliko tuzze tukola episodes ez'enjawulo era nga wali tos following and tulimu episode ya 3 naye emabega awo ogenda kuba ojja oziraba nga tubeera tuziteekayo ali ne muganda wange Sseka Bagenda abali ku kamera baganda baffe aba King Montage Studios nga basangibwa wenankulabye ku bitaala genda awo bawagire bano nno bakafulu mu kukwata emikolo okuli okukuba ebifaananyi okwanjula okuhinjirwa n'okulaba muno ate bakutuusako ebifaananyi byokka videos zigenda okubanga ate zirasitinga forever and ever ezitagenda kubanga zikuswaza kyembagalako kimu kyokka bakuuma obudde ate babeera always smart ku mukologo tebagenda bayita ngambadde opalepale obutakwatagana bagenda kujja ku mukologo nga bali smart. Omulamu ogwaleero waliwo njagala okwebaza abasingira ddala omuganda wange Metandikira Bongo nkutumiddeko emakindi awo tulaba nnyo waliwo omulala nkwerabidde nnya naye wa komenti ze n'ogamba muno wayagadde nnyo Sseka Bagenda engeri gye yarelatingamu ennaku z'obutonde naffe ekyatutonderwa so nnaku leero tugenda kuba tutunuulira ebintu bingi nnyo nitwagala okusooka okwongera okwate okunyiikaliramu ne bannaffe Abannakenya abaluuziza obulamu bwabwe mu kwekalakaasa okugenda era nitwagala okukubiriza abavubuka n'abantu ab'enjawulo yonna gye musinza okuba nga mutulaba mwewale nnyo ebikolwa ebyokwekalakaasa mwewale nnyo ebikolwa ebyeffujjo mwewale nnyo ebikolwa ebiyinza okuteeka obulamu bwo mu matigga. Kasooke mbuuze ku Sseka Bagenda then ate nzije nyanjule omulamwa gwaffe nga ogenda okuba olunaku olwaleero oli otya muganda wange gyendi ssebo oli bulungi era dde ssebo era mugyebale emimusibire kale taata naye gyebaleko amina ssebo gy'obulidde nga mwetuli bitambula bitya tukakkalabya twagala abantu amina twagala ensi yaffe amina ate tubeebaza olw'obunyiikivu alhamdulillah mwebale nakuuma budde essebo tumaze wiiki namba nga tetulabagana wiiki yebadde etya wiiki ebadde nnungi kubanga ekisinga byonna nina kye bayita positive attitude positive mental attitude bw'obanga endowooza yo eri positive ebiseera ebisinga teweeraliikirira twaliyo emabega eyo waliwo ebiseera bye tweraliikiriranga nga tetwebaka tulo
nga tulina ebizibu ebisobola okunyiga abantu abalala kati biyinza okuba weebiri naye tebituyigura nnyo ttama kubanga twayiga engeri gye twefugamu nga tukozesa endowooza yaffe so wiiki yange ebadde nnungi alhamdulillah era twagala okwebaza mukama olw'okubanga akuwadde wiiki ennungi nawe twabwende nakatusubire muno mukama abawadde wiiki ennungi olunaku lwali tugenda kuba tutunuulira omuntu ayita mu biki nga yeezudde. What are some of the things that a person goes through all experiences after nga amaze okwezuula ng'omaze okutegeera gwani ki ekyakutonderwa, what is your purpose, ng'omaze okutegeera purpose yo oyita mu biki wenjagala tutandikire olunaku olwaleero. Amiina naye kanneegate ku ddoboozi lyo okwebaza abantu bonna obwesedde bw'abantu bugenda otandika okutulaba enkuyanja y'abantu obukadde n'obukadde bw'abantu bugenda kwettanira omukutu guno bagenda tulaba ebintu ebisinga bitandika mpola mpola ate nzikiriza mu kutandika empola. That's why nze gyembeera yonna ntera okuyita mu mitendera emituufu nga nzimba ekintu taffaali ku taffaali, brick by brick, block by block, tutambulira ekigere kimu ku kimu, ddaala ku ddaala, ddaala ku ddaala. Tugenda kutuukayo ensi yonna egenda kubeera kuno, si mu Uganda wokka, si mu Europe wokka, si mu Asia yokka, wabula ensi yonna. Abasajja n'abakazi n'abavubuka abakyanoonya ensimbi n'abaana abato abatanneezuula wadde bajja kusibiranga wano. Neebaza nnyo abantu bonna abatubeereddewo, neebaza nnyo King Montage Studio wali nankulabye beebale kuvujjirira. Ate nkubiriza abantu bonna abali eyo batandike kati okunoonya space kuba obudde bugenda kukyanga okunoonya akafo wano okulangirawo nga lutalo. Nolwekyo atulaba leeta bizinesi tugikuba abantu mu maaso. Bizinesi bagenda gyayisa Mukama tayinza kulemererwa. Sitera nnyo kuyisa, that's why situmira sitera nnyo kuyisaawo bizinesi naye leeta bizinesi tugirangire wano ejja kutinta kubanga abagiranga ffe tugenda okubeerako omwaka guno n'emyaka gyonna egigenda okujja mu maaso. Weebale nnyo Smith olw'okutuwa omwaganya nate. Neebaza abasajja wano wammanga abafubye nga beegatta ne ttiimu eri wano okulaba nga omukutu guno gugenda mu maaso nga gufuuka ekintu ekyenjawulo. Kuliko omusajja ajjajja Ichuli, omusajja Oyisuma Olakses, neebaza Tamale Mirundi Junior, mukwano gwange oyo, neebaza Kai Wisdom. Olwayo ndandike bwe nti abasajja abo mbaagala nnyo. Olunaku lumu nali mpuliriza Tamale Mirundi Senior. Tamale Mirundi Senior was a personal friend of my father, John Bagenda mpiima. Naye lumu yali ayogera sajja omwagala kuba teyeri yantamira. Lumu yali ayogera n'agamba editor wa The Weekly Topic yawandika omutwe sometime back emyaka gy'ensanvu eyo n'agamba was it poison or beer? Ne gumuleetera ebizibu but that is ebintu bijja bidugwako mu maaso eyo. Nkutumidde Tamale Mirundi ne Tamale Mirundi Junior, mwebale kuzimba ggwanga, mbaagala nnyo. Kati katugende mu maaso mukama wange. Tugende mu maaso njagala tutandikire twali tujja tutunuulira ensonga nnyingi nnyo. Twayogerako ku the likes of creation nga twogera ku Katonda ne purpose in life. Episode yaffe yakola ki eyasembayo era ebigambo abantu babisiima nnyo nnyo bayongera bitegeera. Amiina. Abantu bagamba weebanga ebimera, ennyanja, omwezi, enjuba bimanyi ekyabitonza. They know their purpose, and not only knowing their purpose, they serve their purpose. Omuntu obeerawo otya nga tomanyi nga tosavinga purpose yo. Ne tukiwumbawumba ne tukikola ki? Ne tukigatta ne tukiteetera abantu ne tukyanjiriza eri abantu. Naye waliwo emitendera, waliwo ebintu omuntu by'alina okuyitamu mu kumanya purpose ye, mu kwezuula. Bye njagala leero tukwateko. Omuntu yeezudde. Nasanyuse nnyo nti amasimu gankubiddwa. Nafunye amasimu agasukka mu 16 okuva mu bitundu ebyenjawulo. Abantu baatulabye wadde ng'olumu abantu abasinga actually post zino abantu abasinga bayinza obutajja commentinga naye nze nagambye mutandikwa neetaaga omuntu omu ammala. Smith wobanga gw'otegedde ebigambo byange bino ne bikunyikira bulungi mu ndowooza yo
ne bigenda deep into your subconscious mind. N'otandika okulowooza kuggula obwongo bwo ojja kugamba ku muntu omulala n'omulala agamba omulala n'omulala agamba omulala. So omuntu omu atulaba oyo muntu w'amakulu nnyo. Era agende mu maaso ng'atwaniriza bwe tujja tugenda kumuggula obwongo, tugenda kukyusa obulamu bwe. Olaba ekitangaala, ensolo, ensozi, emigga, agayanja aganene n'ennyanja eziringa Lake Victoria zimanya omugaso gwazo. Ekitangaala kituwa ekitangaala, ennyanja zituwa ebyennyanja n'amazzi, ensozi ne zireeta enkuba, ebibira bituwa oxygen, ebibira bituwa enkuba, ebintu ebitategeera. N'embwa, that domestic animal gye bayita embwa ekuuma omuntu. Omubbi najja n'eboggola. Nemanya nti ono si ye mukama wange, ono tabeera wano. Ono tabeera wano. Ate gwagifuga. Nebaza nnyo olwo abantu abatandise okwezuula. Nange nziramu okutumira metanikira bongo. Bibamu ku bayimbi benze ndaba olugendo lwabwe. Bibamu ku baana abayise emikono gyange. Nabasanga tebalowooza nti basobola okuyimba oluyimba. Ne luyitawo oba ne bakola bye bakola kati. Era kati mbalabye balina bye batuuse. Bibamu ku bujulizi bwe nnina n'abayimbi abalala bangi nnyo abayise emikono gyange. Temubivaako maintain success yammwe. Mwawangula naye temwetuulako kubanga obwanguzi bujja essaawa nabo kuva mu ngalo bw'oba totegedde nnono okuuma otyo obwanguzi. So weezudde ofaananyeko nga kiri ekitangaala oba ng'ennyanja n'ebirala, weezudde naawe okitegedde nti waliwo ekyakutondebwa. Biki by'okola, biki by'oyitamu, by'olina okumanya nti kati by'olina okulindirira nti bino ngenda biyitamu ke neezudde. Ekisooka awo nnyini wenjagala leero tukwate ennyo. We tugenda okukwata wano. Koza nti wamanyi kabeera kaseerezi. Ekisooka nga maze okwezuula. Neezudde bagenda ndi muwandiisi ndi mwogezi. Biki bye nayitamu. Ekisooka olina okuba n'ennono zino wammanga, ezimu ku zo wammanga. Olina okwesigama ku nnono zino. Ekisooka olina okuba ne desire. Olina okubanga oluvannyuma lw'okwezuula nti natondebwa kuba kino. Olina okwadoptinga ennono gye bayita desire. Desire kwe kwagala. Okwagala ebbugu mero that burning desire. Omuliro gwo gw'obeera nagwo mu mutima gwo. Ogukuvuga n'osula ng'otunula. Emmotoka n'ovuga oba abadde bakuvuga ebiseera ebyo toba na mmotoka. Babadde bakuvuga emmotoka n'efiira erukaya. N'ovaamu n'otambuza ebigere paka Masaka mu tawuni. Kubanga ekintu ky'osuubira okusanga e Masaka okola ki? Okimanyi. Okyagala. N'olwekyo obanga omaze okwezuula, bw'obanga osudde ennono namuguruka ey'okwagala bidi enjogera y'abavubuka ab'ennaku zino, bidi ng'olina omuliro gwo munda. Oyinza okulemererwa along the way. Along the way osobola okulemererwa n'obivaamu. N'olwekyo olina okuba ng'olina okwagala. Omuntu alina okwagala yeegattibwako ekintu kye bayita enthusiasm. Nalina enthusiasm mu ntandikwa kyekyansuza nga ntunudde mu kkando n'ettadooba. Mu nnyumba nga temuli masannyalaze naye nga nsoma ebitabo ebinene bitibwa Aguuga. Nasomanga biography z'abasajja ba philosophers abamanyi ba Emerson. Nasoma akatabo ka Laws of Success. Akatabo kalina pages kumpi 1200. Nakasoma nga nkozesa ttadooba n'ekkando. Nalina enthusiasm nga neezudde ng'olwo nkola buli kimu okulaba nga nkola ki ntuukiriza ebirooto byange. N'olwekyo mu by'oyitamu ekisookera ddala olina okuba nga olina desire egenda okukusobozesa. Ennono egenda kukusobozesa okuyita mu kusomoozebwa k'engenda obasomesa wansi wano. Kuwulira bulungi. Kisookera ddala wandiika awo atulaba wandiika desire. Ekyokubiri olina okumanya background yo. Gye nvuddewo. Jjajjaawo yali ki? Kale bajjajjaawo baali ki? Waliwo jjajjaawo yagula akagaali. Yagala kugula mmotoka. Kyakutondebwa kugula mmotoka. Weezudde nti nina kuvuga mmotoka za Germany. Sina kuvuga mmotoka za Japan. Waliwo abantu mu nsi muno nga yetavuga mmotoka za Japan. Gye bali bangi.
Emmotoka ya Mercedes Benz bwefa oba Range Rover oba emmotoka zonna ezikolebwa out of Japan ng'agiwummuza ng'atambuza ebigere oba ng'alinya boda boda tavuga mmotoka ki ya raising a deba eye endowooza eno ogiraba omutwe guno gulaba your head is wider than the sky. True. Yes. Ebizimbe byonna bina skyscrapers ze tulina e Kampala otambudde amawanga Smith ogende Washington ogenze Las Vegas ogenze New York oyise mu biro ebyo okumala akabanga bintu byonna byolabye ogenze Dubai n'olaba enguudo ezakayakananga mukene byonna byolabye bya wanu byava mu mukwano gwa ntamala emirundi atera okukwata wanaati agamba omutwe ogwo kyogutuma kyegutuukiriza nkufuna bulungi. So background balirogera bajjajjaabo biki byolina okukutula bajjajjaabo bonna baali baavu ne bakitaabo baali baavu kati gwe omwana n'ovaayo n'ogamba nina okukyusa embeera olanga okumeggana n'ensi jula obwo obwavu buba bwa musaayi waliwo obwavu bw'omusaayi obuli inherited awo mankutuma ogende osiibe n'ennaku ensinga eza Yesu Kristo zeyasiiba yasiiba mpozaana nnaku 40 osiibe 8 baganda baffe abasiraamu bagenda mu kusiiba ennaku ameka nnaku 3 gw'olina kusiiba 10 waliwo ebintu by'olina okukutula their forces waliwo amaanyi agafuga ensi eno kati gw'oba oyerekedde okunoonya obugagga nga mu kika kyo bajjajja bonna baali baavu nammwe abaana n'abazzukulu mwenna muli baavu okuvaayo n'oyerekera ensi n'ogitunula mu maaso n'ogamba nti kati nze njagala kukutula there is a barrier ye njagala okubuuka waba wenjagala okubuuka mbeeko wengwa olina okubanga weewaddeyo okuyita mu kusoomoozebwa kwonna oyinza n'okutulako ebbali n'ogamba ndowooza nze bandoga maaso awo tujja kwogera ku ddogo gyeriyo oba teririyo era nja tujja kuya kwezi external forces nga tumaliriza awo owuliranga okukutula ekintu ekyo jjajjaawo yali muggula emmoloka gwe ogyepanko ogigula oligigula oba wakagiyingizaawo empiira ne gyabika ekufuulira wali kumpi ne King Mortgage studio ofuluma boti bondi ewa Moze awo wenyini tosuka gundi tosuka spears amaanyi gakola ki gaagala okuzzaayo eri waliwo omusajja yaŋŋamba nti ate omusajja baali yali yazaalibwa nsambi awo naye nga lwagezaawo kuyingira ekibuga akoma kusaba kwiri naddayo nalaba abasajja abamugoba n'ebiso ndeka umaru bamuzaala wano wane namuŋŋona naye wagezaako okuyingira kajjansi agende ku kisaawe ng'alaba emmotoka ng'alaba oluguudo lukomye era awo wetumuleka enjoka nga zimukwata lumu yerabira nda panti ye naddayo jjamba yasanga ennyonyi egenze owulidde omwana Umaru nti kaakati awo mbali n'okutuma ogendeko ew'abasajja ab'amaanyi abasajja bakayanja nga bwe nabamenya luli abasajja abasabinga ba Pastor Secheru Pastor Chaze Mwo pastor wange sozi mukyala sozi mukyala sozi akusabire waliwo emizimu egifuga ensi eno ate emizimu gyegiri waliwo emizimu egikwatira ddala abantu egibasiba ne gibabeera mu buzibe jjajjawo yayambala siripa naawe otandikiriza siripa oyingire engato ne giggaana yayambalanga bukalabanda jjajja gweyambala siripa oyambala lugabiro oyambala tangira so olina okumanya nti kakati nze ewaffe tubadde tutya obugagga bubaddemu oba nedda abasajja baatikkanga loole yiifa z'emmwanyi baatemanga loole z'amatooke ne bazijja e Masaka ensuku ezaagwanga akaleko eyo e Masaka ne bazireeta e Kampala ewammwe byaliyo baatikkanga emmwanyi bwe baba abaalimanga muwogo lumonde n'ebirala baabireetanga mungi sajja baazimbanga ennyumba ezo ezamwamba ezimu zaabanga za ttaka naye nga bw'otuuka ku kyalo ze nnyumba ezisinga obunene mu kitundu oyagala biweezuuliramu bibaddeyo kewammwe oyagala bugagga ewamma wabaddeyo abagagga so bw'otegeera ekintu ekyo ojja kumanya essiro olina disimbawa
oyina kukwata lugendo ky'olutuufu kubo kyettuufu lyolina okukwata ng'omaze okwezuula genda mu maaso. Ekirala olina okulemerako, you have to be persistent. Nze natandika okuwandiika nzize nkugamba kino ekintu kyakiddamu kubanga inspiration emyaka njya gyogera mu maaso awo bantu bawo njagala basooke batuule mu klaasi ate walikyaliwo abantu bennindirira bangi abamu tebannatemezebwako butemezebwa naye tugenda tukyabatemyako bwe banaatula mu klaasi nejjula bweti kubanga waliwo abantu abajja okuwanika omukono bagabe bagenda kano kaleseeyo. Jukira watambuza wamale Makerere emyaka 5 omwaka ogwasooka wali hostel nekulema ne banno be wavana berubiri ne bannange basatu omwaka ogusooke Makerere twajja hostel netulema bwe munaddayo waka naye ntambuza ebigero okuva ekabuwa gye nakulira okujja okusoma kosi gye nakola gye namala emyaka 5 nga sigimala kwejo emyaka 5 natambuzaako emyaka 3 buli lunaku nga ntambula okuva ekabuwa paka Makerere nga ntambuza bigere. Noyita mu Ndeeba, noyita mu Mmengo, nayitangawo mu ghetto ya Kirondo awo mu Kirondo olabawo gwala lwaki bw'oyogera olugwala olufu totya nti abantu bagenda kwogerako. So don't fear criticism. Bw'oba olina ebintu by'onoonya ng'oyagala okuwangula totya bigambo by'abantu. Oba otuddeawo oli mu mirembe gy'oli awo nga bakubira akasimu ti Smith tuli wano olina ebigambo bye wayogedde bituufu oba nedda nga tobimanyi nako. Senga ngambye mwamu kubaagala okubba ettaka ly'ennankulabye oba ettaka ly'Emityana n'akujja mu mwoyo. Naye oba omanyi nti ekintu ekyo boogera si kituufu sigala ku mulamwa. Ebintu ebisinga okujja abantu ku mulamwa kwe kutya okwogerwako. So oba ogenda mu lutalo luno olw'okuwangula don't fear criticism totya kwogerwako. Musajja omu yagamba turn criticism into positive values. Ebimu ku bisinga ng'oggyeko kiri ekyama kya persistence. Ebimu ku bintu ebisinga okutiisa abantu okubaako ebintu bye bakola n'okutuula mu kamera zino zitutuddemu olunaku olwaleero kutya kwogerwako banaawulira batya bagenda kunjogerako tebigenda kutuukirira banvume. Owulira osobola okukulembera ekitundu ky'olina okukulembera naye otya okirekedde abantu abatategeera abasiru. Omusajja omu yagamba nti bwe tubanga ffe abagezi tulemeddwa okuyingira mu affairs tulemeddwa okweyingiza mu nsonga ez'okuddukanya ensi zaffe tulekere abasiru baziddukanya ensi zaffe. Nga munange kibeerawo ennaku zino abantu abasinga abagezi omanyi kati abantu abasinga abagezi bakuulira basirise era gwe weetegereza abantu abasinga abakompishini ebintu eby'amaanyi nibo aba ayingidde ekifo ekisanyukirwamu azinga emikono n'azirika bwa aba alina ekimusirisa ebiseera ebisinga aba alina ebintu byayisenga olumu aba akaaba amaziga mu mutima gwe bw'aba alina gy'agenze ng'alaba abaana abali ku street oba abasula enjala oba abagisiiba atandika obbirowoozaako n'agamba naye kale eyo gye nali. Bw'alaba omuyimbi upcoming alinye ku stage nga bamuŋŋoola vaayo naye ajjukira gye yava n'agamba iraba omwana ono ali mu mwaka gwe ogwokusatu gw'okuyimba nze namala emyaka 12 nga sivaayo bambi nange baabiŋŋambako nali ntambuza ka CD mu mirembe gya CD ne bamenya ka CD kange nagenda ku library ntambuza ennyimba ebiseera ebyo otambula oyinza okutambula okuva enajja nankumbi paka Kitala ku rentebe otambuza ka CD wasayisiza bu CD omukebe mulambo obutambuza ewamu ne babugaana ewa ne babukkiriza olimba ne balusala ne baluteeka mu kompyuta oba wakavaawo ne balusangula n'otuuka ewala ne bagamba nti kompyuta ejjuka. So kakati bw'aba atudde awo ng'alaba omwana ayimba gambe omwana akyayogera amaanyi niyeetaaga omuntu omugamba tobivaako lemerako yeetaaga omuntu amugamba sigala nga kuli omutima ogwagala ng'okirina kiri unfortunately mu Uganda yaffe eno si eyaleero wabula ey'olubeerera okuva we twefuga oba okuva eyo emirembe abazungu baatufugira tewali bantu batuula ne batugamba nti kino kyamba lemerako.
Nyongera okulabula abayimbi abegumbuludde omuze okuyimba nga muwemula. Okuwemula okwo muyimbye nga muwemula, mugenda kukuba ebisaawe Namboola ajjule, Wankulu ajjule, nite muyina future. Abayimbi abayimba nga bakunamye mweyambudde nammwe mbalabula. Muyinza okuba mukola ssente essaawa zino ne future yammwe temuyina future. Obatuukirira tujja kuleeta omulamwa nga twogera ku buzibu obubi obuli mu kuyimba ng'owemula. Ojja kuyimba by'oyimba ojjuze lugogo cricket club. Ojjuze ekisaawe otambule ensi y'Uganda ng'abantu bakwettalira okukola. Abayimbi basaba muyimbe ebintu ebizimba ensi, mugenda kufa nga muli baze. Gende maaso Sseka. Tukyagenda mu maaso program koli bagiyita Ggula Obwango, amanya nze Shadik Smith wano ku Katwogere Let's Talk. Kale nagamba muno every single week tunakuba tukwa episode ey'enjawulo eyogera ku Ggula Obwongo bwo, eyogera ku miramwa egy'enjawulo mbadde musinga okuba nga mwebuuzaako okuva mu nsonga za bizinesi, ensonga z'okwekulaakulanya, ensonga za social matters, economic matters, developmental issues. Nze ne Sseka Bagenda twasawo tutandika programu eno olw'ensonga tuna abantu bangi nnyo babeereyo nga banoonya engeri gye tugadde tutwale ku ggwanga lyaffe. Tugamba the best way tusobola okukola kino yandibadde okukozesa ebyo tumanyire twayiga ebitone Mukama byatuwadde okuba nga tusobola okuba nga naawe ali eyo tusobola okuba nga tukwatibwako ettaffaali tukattako. So Sseka Bagenda nga tukyagenda mu maaso n'ebintu biki ebintu omu byayitamu ng'amaze okwezibwa oba biki by'oyinza oyitamu ng'amaze okwezibwa oba biki by'oyinza okwetaaga okumanya after knowing your purpose. Ekirala olina okubanga olina okwezimba endowooza n'obanga osobola okulowooza. Build up your mind to think. You have to think. Musajja omu bamitanda Pioneer Hill, omu ku ba idols bange, role models bange, yawandiika akatabo kayita Think and Grow Rich. Teyagamba waka add and grow rich. Lowooza ogaggawale. Think and grow rich. Bw'obaako w'otuula w'oli awo saagala kumanya wooli munna wooli tuula wansi olowooza. Wamala okwezuula oluvannyuma lw'okulowooza weezuula kati tandika okulowooza. Ebyo n'ebintu by'olaba simiti muluka gy'ova. N'abantu bonna ebintu bye bakola, ebizimbe bye bazimbye, amawanga ge batambudde, engoye ze bambala, enjogera gye boogera, ennyamba gye bayambamu abantu abaliisa abantu ababadde mu buyinza emyaka gyonna gye babaddemu, abantu abadde mu constituencies zaabwe ezo nga tebaziyamba, abalala abaziyamba, abagenda mu palamenti ne boogera, abantu abatutte ensi eno mu maaso batula wansi ne balowooza. Ngenda mu palamenti olwaleero kiki ngenda okwogera? Era bw'atuula mu ntebe bw'ati n'amala okulowooza oluvannyuma lw'eddakiika n'agenda wali mu maaso n'alambulula ensonga ezo. Bw'oyogera nga tolowooza tosobola kwogera. Funa bulungi. Kati bw'otuula wansi lowooza kiki ky'ogenda okukola. Bw'omala okirowooza genda okiteeke mu bikolwa, genda okiteeke mu ngulu. Omala kulowooza n'oteeka ekintu mu nkola. Wamaze kulowooza n'oyambala essaati enjeru olwaleero. Wamaze kulowooza nti embeera y'obudde eyinza okukyakala n'oyambala jaketi gy'oyambala. Olina okuba nga olina kapasite erowooza. Ebimu ku bintu by'ogenda okuyitamu nga weezudde kwe kulowooza. Ekimera abantu basinga tebeewa time to think. Ate abantu abasinga bamala gakola ebintu ebimu n'agamba akole nga bwe kiri. Olina okulowooza. N'oba ogenda kukuba muntu, ogenda kumwambalira omukubi ekikondi, lowooza ekintu kyo ngenda okukola kintwalawo. Bw'omala sekendi 3 ng'olowooza, ojja kuddayo tule mu katebo gaye kigenda mukuba. So tulina okuba nga twenyigira mu sessions z'okulowooza nga tumaze okwezimba. Bw'oba tolowooza tojja kutuukiriza birooto byo. Osooka kulowooza n'okula. N'oba osaba ssaala osooka kulowooza. Olowooza mu kaseera katono nnyo n'ofulumya ebigambo. So olina okuba nga omaze okwezuula. You must be willing to think. Okyetaagisa. Mu Uganda tetulowooza. Abantu abasinga tetulowooza. Wadde waliwo abalowooza ne balowooza bubi
abandi bamaliza nga banyigiriza abantu kanzireyo ku musambi w'omupiira omusambi w'omupiira bannayuganda abasinga baba basamba omupiira mu kirabu zaffe ne ku ttiimu y'eggwanga ndowooza fufa mu ngoberero ne basigi ab'enjawulo mu Uganda omusambi w'Uganda akwata omupiira n'adduka nagwo nga akyali muto akwata omupiira n'akimanya nti nina okugaba omupiira bwe mba ndi wakusala muntu kandowooze nsale omu babiri ngaba omupiira ensonga lwaki bagaba omupiira okuva ku box yabwene emabega ne bagenda ne bateeba ggoolo neffe omusambi waffe wano atali persistent oba ataatendekebwa akwata omupiira n'akola ki n'adduka nagwo kitegeeza talowoozezza era ne fokasi waba akuta omupiira tamanyi gyagutwala mpozi waloka nakanauka ngayisewo olunaku olwaleero ntumira abawagizi b'Express FC mwenna Express ogimanyi ngimanyi bagiyita Express FC mukwano gw'abangi nze njogerera abawagizi b'Express FC mu Uganda wamati boodogera nnyo ku y'omupiira nze PR w'abawagizi b'Express FC mu Uganda mbatumidde abawagizi b'Express FC mwenna n'abantu bonna abagoberera omupiira gwa Uganda n'abagwagaliza ebirungi so olina okulowooza kufuna bulungi ng'omaze okwezuula mu myaka gyonna gy'onomala nga tonnatuukiriza birooto byo nga tonnakwata ku bintu byo awo okulowooza okugiramu ennyo erina kuba mundu mmenye ekirala persistence perseverance esawo you have to think patience nagyogeddeko obadde tonnaba obugumiikiriza jjajja wange yabuŋŋamba nnyo naŋŋamba olina okubeera omusajja omugumiikiriza ennyo naŋŋamba omuntu omugumiikiriza awangula bingi ku nsi kuno kati obugumiikiriza ngenda buwaayo ku budakiika obuwerako okusinga principles zize mbadde njogerako omaze okwezuula naye bw'oba nga togumiikiriza n'okwezuulako ojja kuvaamu ogenda okukola ebirala oluweyita Katonda yakutuma owereza abantu wezudde nti olina hospitality muggwe restaurant mu Luganda kyeki eddiiro we baliira Katonda yakusindika ogende mu ddiiro owereza abantu okimanyi nti abantu abasinga abamu abagenda mu biriiro ebyo mu restaurant seezo baba n'ebirowoozo bingi nnyo n'agamba ndi kukinduuseeko kino kangende ndye ku nkoko kukinduuseeko kino kangende ndye ku nnyama y'embuzi abamu bageresa ne bagamba genda olya enkoko yo nga musajja atu alina genda gijja mu kati bw'aba alina ogenda mu restaurant okulya enkoko ye n'asangayo simiifi nga n'amukaayuukira n'atamwaniriza bulungi ajja kwekyawanyiriza n'okugenda okwetuga so ne wabeerayo abantu abaategekebwa baweyita ne bawaitress abaategekebwa nga balina kuweereza abantu mmere bajja kumwaniriza bajja kumulabirira bulungi bajja kumubudaabuda aveeyo ng'amatidde n'ennaku eri gy'abadde alina ennyike gy'abadde alina ku mutima ajja kuvaayo nga mutuufu ebirowoozo bikoze eki bikkakkanye tojja kumusanga nga avuze emmotoka agenze okwesula mu River Nile oba mu Lake Victoria olw'okuba yasanze omuntu eyayitibwa bw'ozuula okuyitibwako olina abantu b'otaasa obukadde n'obukadde okwetta okwetuga okwetuusaako obuzibu bw'obanga wayitibwa so naye obanga toli patient bw'ogenda mu restaurant ne batakusasula ng'ovaayo ng'oyingira obubazi ng'ogenda oyiga obubazi naye owula nga tebikola ng'ovaayo ng'ogenda ng'era ng'oyiga obwamakanika weezuula olina okuweereza abantu mmere mu ddiiro mu restaurant naye olw'okuba tewali mugumiikiriza olw'okuba tebakusasula bulungi olw'okuba boosi waabo oggoka olw'okuba mukozi munno agambyeko akunenyezaako n'ovaayo laba ogenda otandika ekkanisa ekkanisa nemala emyaka 3 tevaayo oyinza okuba tokola bintu bya kifere nga bayibuli ogisoma naye olw'okuba ekyo ekintu Katonda si kye yakuyitira watandika nabibaawo n'enjira egenda okusobozesa gy'ogenda okubuulira endiga zino ziweeyo zizimbe ekkanisa tojja gifuna kubanga ekintu ky'olimu it's not your calling si kwe kuyitibwako bw'ova mu bibaawo n'odda mu bibaati bw'oba ogezaako bayiye amataffaali n'amayinja ne seminti abantu batandise omusonda woofiira ate omwana abaana bo bwe wazaala bagamba taata ebintu ate bo bakola birala badda mu kusamba omupiira na kuyimba
Ggula Obwango e program koli amanya yenze Shadik Smith ate nga ne muganda wange amanyidwa nga Sseka Bagenda tugezaako okugatta ettaffaali ku ggwanga lino nga tugezaako okukubulira biki ebyo by'osaanidde okubanga omanya because twakizwa nti nno bannayuganda abasinga tebaagala kusoma netugamba abamu ku bo ffe tujja basomera tubayite tubagambe ebigambo bino oba oli munamu biwuliriza binaabakengejje bikyusa obuki obulamu bwammwe so Sseka Bagenda oyogedde ku desire oyogedde ku patience gye tuliko kati oyogedde ku persistence oyogedde ku perseverance omuntu bwayeezuula n'afollowing ebyo wakoogerako wammanga obugumiikiriza nga butulemerera omululu nga guba mungi omuntu ye waba wakugumiikiriza alina kugumiikiriza kumala bbanga ki kati bw'ogattagatta ebintu bye twogeddeko waggulu desire ng'olina okwagala ekintu kyoyagala kyokola okyagala n'ogattako persistence okulemerako ne perseverance okuyita mu bulumi obwo era bw'olina okuyitamu oba oyagala oba toyagala bw'oba oyagala kuwangula munnanga atulaba olina okuyita mu bulumi there is nothing for nothing kati bw'ogatta ezo zonna ennono ze njogeddeko wali waggulu olina okugumiikiriza naye kumala bbanga ki yasinga agamba Sseka Bagenda eyo neno byogedde n'omuntu nyenze nga ngumiikiriza mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu nina kugumiikiriza kumala bbanga ki obugumiikiriza this is what we call giving up obugumiikiriza olina okugumiikiriza ebbanga lyonna naye obanga toli guided nga tomanyi kiki olina kugoberera nga principles tozimanyi oyinza okugumiikiriza ebbanga lyonna paka woofa you may end up n'ofa ng'ogezaako so Smith okuddamu ekibuuzo ekyo sijja kiddamu leero naye nja kulaga omuntu aba agumiikiriza kiki alina okukola bw'oba ogumiikiriza kiki olina okukola tobeera awo bubwezi n'ogumiikiriza otherwise oyinza okulemererwa so tujja kubabuulira oba ogumiikiriza kiki olina okukola essebo tugende mu maaso ku point endala tukyali ku Ggula Obwango program gy'olimu nze Shadik Smith ndi ne Sseka Bagenda tugezaako okukola muntu kuba tooki ng'omuntu amaze okwezuula kati okwezuula gwani kansooke nzikatiize ku nsonga y'obugumiikiriza wali obaddeko n'abantu abatagumiikiriza bangi nnyo bandeseewo nga bagamba nze nina empapula z'amawulire zinawandiikirako naddala mu ntandikwa nga tebansasula naye okuba nali neezuula nga manyi kyenjagala nabeerayo nawandiika ewamu nawandikirayo emyaka 5 ewamu emyaka 2 emyaka 3 naye nga what I wanted nze nali njagala platform naye ate nalina ebyetaago nalina okwambala nalina okulya nali mpangisa ennyumba ebiseera ebyo nalina byonna byonna omuntu byalina okulukiriza ng'omuntu obuvunaanyizibwa bwonna bwonna nabulina obusinga naye olw'okuba nali mmanyi kyenjagala nagumiikiriza mu mbeera yonna saafa nagenda mu maaso era ebintu ebisinga ebiruubirirwa byange bisinga ntandise okubirabako olw'okuba nagumiikiriza abantu abasinga bamanyi nti bw'okola emirimu olina osasulwa nga bakuwa ssente njagala okuluŋŋamya wali okukola emirimu nga tebakusasula nga tebakusasula ssente nga bakusasula birala nga bigenda kuyamba nabyo ebiseera ebisinga oba otandika ng'ogezaako okupeevingawo okuggula ekkubo lyo oba okugezaako okuggula enzigi you have to be willing to work more than you are paid for olina okukola ennyo okusinga bw'osasulwa otendesa abaana bangi nnyo ku kamera awo omwana bw'oba olina gy'omugye kati kino kankyogere nga n'ensi empulira olina gy'omugye tamanyi kamera olina omuyigiriza kamera totandika ng'omusasula era naawe kimubuulire nti ogenda kuyiga ebintu bino njagala obisoma obiyige naye onoosobola okukola nga tosasulwa bw'anagamba nti papa sisobola kukola nga sisasuddwa kitegeeza okusikwe kuyitibwakwe muleke agende abalala bajja kujja abagenda okukola era ojja bayigiriza olw'okuba bakyagala ekyo kye bakola bakikole bulungi ekiseera kituuke ng'obasasula ofuna bulungi so n'olw'ensonga eyo omuntu waba agumiikiriza nebyo ebyo atabitunuulira twakolerawo ku bitole by'emmere twatambuzaako ebigere nga tulina bye tunoonya
twasomesa abantu obugagga nga tulina wadde 10 ne tubasomesa mu gumikirizo okw'amaanyi paka bakkiriza ebigambo byaffe bye twabagamba kati tutuula n'abasajja abagundivu mu Uganda abasajja basimiifi n'abalala nagenda lumu omusajja Kirunda kiva ejjinja bwe yayita nafa Kirunda kiva ejjinja yali best friend wa taata wange tannafa Kirunda kiva ejjinja bwe yayita nafa yali third prime minister abadde musajja wa president Museveni okumala ebbanga namunoonya ewuwe ejjinja ne mubuuza kubanga alina ebintu by'amanyi ku taata wange John Bagenda mpiima zibe nali simanyi kubanga taata yafa ndi muto ne ngenda mubuuze mbeeko ebintu bye mubuuza ebikwatagana ku John Bagenda mpiima nangamba kibaali beemanyika abasajja Kintu Musoke Kirunda kiva ejjinja Bidandi Sali Yoweri Kaguta Museveni ne bana abaana abato abaliwo bakatenda ruutu batamale mirundi ne crop of politicians abasajja aboogera ensi neewulira abasajja baatuulanga wansi ku byoto byabwe ne mu nsaalu gye baabeeranga ne beeyigiriza ekigambo kye bayita obugumiikiriza so nangamba nti taata John Bagenda mpiima twatambula ensi yonna twatambula North America South America Europe ne tutambula wonna ne ku gayanja aganene twesuubizanga ebintu bingi nena ngamba nga Kirunda kiva ennyinya ngamba nti John Bagenda mpiima yeetagala bya bufuzi naye ngamba nti omwana wange gwe ndireka ku nsi ali kulembera abaana abalenzi bendi banzadde omulenzi era yenzi bw'oliba okyali mulamu ngagamba kubanga ye muzeeyi ndowooza yawuliranga ndowooza kusinziira ku byayiseemu ayinza okuba tajja kuwangala nga bano abasajja bemmenya abalala era ndowooza yabasooka okufa abo bonna yabasooka okufa eyo nejja nengowa ku popopo nengende Namirembe njaba buli Namirembe nakolangawo ki Namirembe natuuka saawa 12 ez'okumakya nabanga ntuuse Namirembe ewaka navangayo saawa 10 ebide by'okusaawa 12 byagenda ng'ovuga ng'oli Namirembe nga ndi Namirembe ebyerubaga byo wabiwuliranga bwe ntandika okunyumiza story ebintu bye nakola Namirembe Cathedral tusobola n'okumalawo omwaka neetaaga episode nga 18 ku bintu bye nakola Namirembe bakyaliwo awo oyina okulemerako abaakumbangawo oyina okulemerako so oyina okulemerako persistence bantu bangi bagivinga up along the way amaze okwezula naye era still alabe ebintu tebitambula n'agamba nfaaki bwe nali ntandika nalina ebbugu muli nali mmanyi myaka 2 ngenda kuwamba ensi ngera omuyimbi omuto bw'atandika n'agamba n'afulumya akayimba akasooka ng'akafulumiza ne certain studio week studio somewhere awaddeyo $5,000 ne bamuwa offer ne bamuwa audio yali badde ya $3,000 oba 4 oba 5 n'awaayo $5,000 oba 7 oba 8 bamukoleka audio n'agenda mu bakyali be basimiifi oba babbiribawo n'akabawo ne bakawuliramu naye agamba ogikubye kyakabi mwana babuuza kanaayitawo ne bamujubisa nti kajja kuyitawo n'akwata omwaka ogwokubiri ogutyawo wabeerawo simiifi ajja n'agamba nti gwe mwana gwe omanyi okuyimba ne kikutwala mu egyo emyaka gyonna so you are motivated along the way you get compliments ne zikuwaliriza okumala emyaka egyo gyonna ng'olemeddeko ebintu by'oyitamu okusomoozebwa n'ogenda mu bantu bagamba gwe tomanyi kuyimba n'okugamba tomanyi kuyimba kiyinza okukuwaliza okulemerako okufuna bulungi negative force eyo n'ogamba ne omanyi omuyimbi ebbanga ng'atandise okuyimba ebbanga lyamala okukola audio esooka nina gwe nasanze yangambye akamala mu industry emyaka 3 naye mbadde simumanyi namusanze eggulu obadde tomumanyi mbadde simumanyi naye akamala mu industry emyaka ate nga nange mwendi nawe ndi muyimbi nze tinakamunyaka ebbanga tinakayimbira emyaka 3 kati bw'amala okukola audio omanyi kyayitamu okukola video ate kiyinza okubeera ekirala kiyinza okubeera ekinene kati bw'amala okukola akavidiyo akasooka kemukwasizza essimu oba kakamera konna akatali ku mulembe omanyi kyayitamu okupromotinga akayimba ako ate bw'amala okukapromotinga tekayitawo atuukirira bapurezidenti ab'enjawulo biki bayina bye bayitamu nga bamiitinga bapurezidenti abe sijja kwogera lunaku lwaleero bye bayitamu bingi project n'egaana nga bw'onoosiga ensigo ne zigaana okuvaayo ye muyimbi kyayitamu ensigo ogisize egaanye okumera naye ng'ate otaddemu ssente waguze ensawo 10 n'ozisiga zonna omusala ne gutabuka enkuba n'egaana okutonnya ensigo ne zigaana okumeruka oba tofiiriddwa
nzuka emikwano gyange gyali gyakatandikawo business covid najja olwo bali bakatumya ebintu e China ne baggalawo ennyonyi zonna ne baggalawo buli gamba kugaddewo kati waliwo omusajja bamuyita mashefu byakwata omuliro nga ge gamu kugasinga obunene mu America ye yagamba nti awo edduuka we lijjiridde nja kuteekawo edduuka eritabangawo mu nsi muno edduuka erisinga obunene mu nsi yonna era yakikola bonna abajjibwa amaduuka baavaawo ne bakola ki ne bagenda ye n'agamba nti awo sivaawo wenja okusigala so abantu abatulaba mwenna abali eyo kyonna kyonna kye weezuula ky'owulira nti osobola okukola lemerako ekyama ekisinga mu byama by'engendo oba buli olwaleero ekyama nnamba emu abagagga basinga kye batayogera nange wonsanga nga siri mu mbeera zange ntuufu kikigamba so okumbuuza byonna n'oŋŋamba bagenda naye omuntu akola ate ogaggawala oba omuntu akola otyo kulemerako abayimbi bonna boolabye abavuddeyo bonna balemerako bannabyabufuzi bonna boolabye abafuuse ab'enjawulo mu nsi eno balemerako abasambi b'omupiira bonna boolaba ab'amaanyi balemerako bakola training ba Ronaldo ba Messi ba Mbappe bana abaana abato Barcelona be yaleeta abaana bakola training okusinga abazanyi b'omupiira abalala bonna ate mukola lwekiba kya lunaku lumu bw'otandika okutraininga ssaawa nnya ez'okumakya n'ovaayo ssaawa 10 oba 11 kitegeeza oyise mu bulumi obwo olina obulumi bw'oyiseemu you have persevered and persisted era bw'otuuka mu kisaawa ogenda okulaba nga paasi z'okuba zikwatayo ogenda okulaba ng'osala abantu ne bavaawo ogenda okulaba ng'emipiira ogikuba tebabagamba nti balina kubeera mu mbeera yaki nga bagenda okumpiitinga nti ekisumbuwa abasambi actually mental there is a lot of negativity mu ndowooza y'abasambi b'omupiira ba wano ensonga lwaki olaba liigi yaffe naddala liigi yaffe ey'ababirimira nga obalabe ku TV oba ogenza kulaba mupiira nga bye basamba tebinyuma osasudde omutwalo gwo oba emitwalo 2 oba 5 egya VIP naye nga mutuufu osasudde olw'okuba ttiimu eyo taatawo gye yali awagira olw'okuba ttiimu eyo bajjajjawo gye baali bawagira naye nga tebikunyumira bw'ogenda mu bbaala oba mu kibanda ku lunaku olw'omukaaga olwa Sande n'osasula 5000 oba omutwalo oba emitwalo 2 n'olaba ekintu ekiwooma ate nga ne soda bamukuwadde oba ng'olidde n'emmere olidde so abantu ba CEOs abali wano mutwettanire oba mwettanire sheeno abasambi bamwe batuuze ku screen awo oba mu bali commendingire channel eno basubscribinge babe nga bagobera isoni zino twasambanga nga tusambira kikajja oba nusu 3 buli omu wadde 3 nusu 6 etusamba omupiira okuva ku break tukusamba sawa 7 mugudamu n'olweggulo sawa 9 kitundu lef n'abanga asabize n'asaliza ntumukwata amataayi neguddamu olukaaga lwabanga lungi neguddamu ne muguyiwa neguddamu enkya Ggula Obwango ye program call tugende maaso mukulemerako waliwo ebintu ebikusomooza biba bingi nze ebintu bino byenkola byankyaye abantu bangi nnyo n'ab'eŋŋanda zange bennyini abali cross ntuusa okwetonda kwange eri maama wange naye yankyawako ekisooka yali ampeeredde nga ntutte kasozi k'abayizi Makerere University laba ate bwe ŋŋende Makerere so nga ate maama wange muntandikwa maama wange yali ayagala mbere musomesa ne Buganda yali ayagala ngende ekyambo ng'onsomba obusomesa ne bwe natula wansi ne ŋŋamba kusinziira ku basajja bonna bendabye abasajja bonna aboogera bawandiisa ebitabo bakoze eki abafuze ensi eno ebyo baba tebaayita Makerere bayita Dar es Salaam zenna ogende Makerere CV yange muntandikwa teyaliko kantu konna waliwo namala ogende Makerere nenfunayo diguli yange gye nafuba nenfuna nembigaana olwo neezudde nga nina ebyama byenkwese mu mutima gwange muno balaba balowooza ngenda kola ebintu byensomye Makerere kumeze ndowooza birala bwe namala bisoma nembiteeka wali ebbali nenyingira empapula z'amaanyi nenumbagana bannabyabufuzi nembakuba bwe gakulukuta okuva eri wali waggulu Makerere watandikira ku kasozi awo okukkirira wali mu kivvulo gaba gajja kkuba obusenge bwonna obuli awo teri ayinza kukuziyiza weekwata ku kwagala desire
persevere, you are willing to be persistent, and you are going to persevere. Tamanyi na kuandika linnya lye. Nebyo nabyo nebimufudde ekyo kulemerako. Ekyama ekisinga mu byama byonna bye tujja okwogera wano. Kulemerako. Program Ggula Obwango ko oli tukyagenda maaso wamanya nze Shadik Smith ndine Sseka Bagenda tuula wansi okalire ofuna olupapula ne pen owandiike so kwanga okyusa obwongo Ggula Obwango bo okulamu ntango okulaba ensi mu ngeri gye bale togirabamu. Nagamba nabeeranga mu kibiina nga I was average. Nali mugezi kale. Naye nga okuŋŋamba nti yimuka owe answer nalina ensonyi empitirivu nga ntuya nanzenna nenkala emimwa n'otulukuka amagulu ne ganfamba nemba nga afudde nga ku nsisiri nga sosola nga bwe mannyimiridde mu bbanga awo so bw'obanga otya okwogerwako ebintu ebisinga tojja bituukiriza tolina kutya bigambo by'abantu nakizuula nti wadde tulabula abantu nti tebatya bigambo by'abantu abantu abasinga kibabeeramu ebbanga ddene omuntu ne bwakola ssente omuntu wafuuka omukulembeze w'eggwanga ne babeera MP agenda mu parliament ne yeebaka n'atya okuwanika omukono bakansala emabega awo baali balayira ne boogera oluzungu ne baseereza ennimi ensi yonna actually endayira yaabwe yagoyinga vairo ensi ne basekerera ni waliwo abantu abagimanyi ndi nze simanyi Lungereza nengenda kukola ssente Olungereza sigere lugenda okunkozesa ssente zenjagala n'agenda waba ayogera n'omuzungu n'ayogera Olungereza lwamanyi by'obufuzi kyasookeranga ddala okukola kwe kulowooza ku bantu ba Busiro South obalowoozaako bo era nga ekintu kye nnafuna mu bintu bya kirunda kiva eddiina Mukama amusaasira umulemirembe kyakyakuntuma kugenda kufuuka MP ate waba ayogera ku Busiro South b'abantu makubeera chairman wa kyalo Busiro South ani MP of Busiro South currently Gondi MP wa Busiro South sijja mwogerako nyiza okumuwa platform gyatasaana kufuna ssaawa zino tudde wali ku Ggula Obwango ndala ku nsonga z'okuwanga omaze okwezuula ensonga kyenkulu endagiraba gye tulina otunuunako leero nga tubadde tunaba kumaliriza ekirala kyolina okwettanira oba wasoma wati wasoma kwe kusoma reading olina okusoma ebitabo n'akasoma tuleraze ebitabo mu nsi muno sizimanyi na muwendo ensonga lwaki olugendo luno lutandise ndulabira ddala lusobola n'okumala emyaka 10 nga bunaku tutuula wano ne bwondeeta bunaku ntuule wano nsobola okwogera tulwera zenna akasomeza ebitabo mu Uganda mu nsi muno ebyawandiika ebiri inspiration n'ebitabo eby'ensi nga kwotadde ne Bible ne Quran sibimanyi muwendo olina okuba ng'osoma tosobola kuyimirira mu mano oganda ogenda kwogera ebintu ebikyusa abantu ebintu ebyamagezi nga tosoma bw'oba tewasoma kale gula olupapula lwabukedde olusome gula olupapula lwanga bw'oba olwaki olupapula luno oluwandiikibwa mulimu lwotegeera olusome olina okuba ng'osoma mu kusoma okola research oyo akusobozesa okumanya ensi engeri gyetambulamu okumanya amawulire agagenda mu maaso bw'oba tosoma mu mpapula z'amawulire ezawandiise nti Katonga yasaze tojja kumanya gwe n'ovuga ogenda e Masaka ogenda okutuuka Katonga nga tolina w'oyita tewasomye so nga empapula z'amawulire ezawandiise so olina okuwuliriza ate olina okusoma abantu bonna abatulaba musome ebitabo musome empapula z'amawulire si buli kimu ky'osoma mpapula z'amawulire nti olina kitwala wabula soma kola research ojja kwongera okuggula obwongo lw'osoma ebitabo so ezimu ku nnono z'olina okwesigamako okwekwatako ebyokulwanyisa byolina okwekwatako ebimu ku byo kwekusoma ng'omaze okwezuula genda mu maaso ng'osoma okusoma okugenda kufukirira okwezuulako okole ebintu ebitasoboka mu maaso g'abantu abalala ekirala you have to be ready to cooperate with other people. You have a very big team of younger men here abali ku kamera wano n'abalala ababavuga n'ebirala abavuga vaaniza mmwe singa temukolagana bino ebifaananyi tebisobola kutuuka ku bantu abatulaba so you have to be ready to cooperate with people abakuwadde amatu oba abakuwadde ebiseera byabwe abasinga baagala nnyo okwemalirira
tosobola kwemalira. If you are not a team player togenda kuwangula. Yoli omusami gwe nayogeddeko nti akwata omupiira n'adduka emisinde. Bw'atuuka somewhere nga bamukuba endobo obanga omupiira bagumuggyako ba opponent. Ng'ata addamu okudduka emisinde addayo. Anunula omupiira gw'asudde. Nolwekyo omuntu eyezudde olina okubanga okolagana n'abantu abalala. W'okolagana n'abantu abalala. Tujja kugireeta. Try and make sure kyogezaako okugezaako okiteeka mu nkola era okituukiriza. Tukyali ku program Ggula Obwango amanya n'eddoboozi yenze Shadik Smith wano katwogere oba Let's Talk. Njagala obabuuza kumene gye musiza okwanga mutwa yatandise okulaba nga naffe ne wano mpaka tukyatuusa tukyagenda mu maaso na biti by'oyinza okuyitamu ng'omaze okwezuula. What are some of the things that you experience after finding your purpose in life? Omulamu gwe tubaddeko guli finding your purpose. Weezuula otya? What is your purpose? Lwaki watondebwa? Oba lwaki watondebwa? And have you served your purpose? Even nana tubadde tubyogako mu episodes ebbiri eziise. Episode ya leero yerabika muno ekomekereza purpose. Omuntu ky'okwezuula. Twatulira biti by'ogenda okusanga alongoza w'engoma z'okola ki? Okwezuula. Twakogerako ebintu byanga 6-7. Tubadde tumaliza ekyokubanga you need to connect with people oba others. Kyekyalo omuntu kyayinza okubanga atunulamu kubanga asuubira ng'amaze okwezuula. Kakati Smith engeri gye tumaliriza episodes zaffe olwaleero luno. Mbadde nja kusaba mujja kumpayo akadakiika kamu bubiri namburure ku nsonga tusiringa ekintu kino tuleme ate kiddamu tuleke omulabi waffe nga tawankawanka nnyo okubaako ebibuuzo byayongera okwebuuza ku nsonga eno naye nga sinagenda mu kulambulula nayogedde ku kigambo enthusiasm nayogedde sinayogera ku time time weezudde ng'olina emyaka 3 n'okwezuula nagwo mulimu weezudde ng'olina emyaka 3 kitegeeza olina okukozesa obudde bwonna bw'olina. Marshall Field yagamba nti bw'era atandika bizinesi myaka mingi nnyo emabega yakolanga essaawa 18 ng'akola 18 hours kitegeeza he would sleep for something like 2 hours yeebakiranga essaawa 2 yakolanga essaawa 18 ndowooza n'awumulamu ziri 2 ezisigadde zino 2 ne yeebaka otulo gwe budde ki bw'okozesa ng'okola. Nze abantu bansanga mu office ku ssaawa 4 ekiro bayomba bagamba nkola nnyo. Bagamba lwaki sidde ewaka ne nneba. Ssaawa 4 ovaamu oba bakusangamu. Bansangamu ssaawa 4 ne bacomplain nga nze mpulira ate ntandika butandisi. Kakati no Bible egamba. Nina mutabani wange ye lwakedde ku ssaawa 12. Aba asumagira buli ssaawa. Bible egamba nti singa onoofuula otulo omukwano gwo oba bujja kuba ng'omunyazi bujja kuyingirira ng'omunyazi bukutunye bukutulugunye. Ebitabo ebitukuvu byennyini bivumirira otulo. Atoro. Bannange. Bwe babituvumira atugoberera nnyo ebitabo ebyo. Therefore, bwe banga bivumirira otulo teweebaka tulo. Mu nsi mu bulamu buno obafa obwensi. Bw'oba yagala otuukiriza ebirooto byo. Tolina kwebaka nnyo. Abagagga tebeebaka. Abantu abalina ebintu bye bakoze tebeebaka. Babeera bakola ki? Bote balina tulonga ffe. Ebintu bye balina okukola bingi. Kati oba olina ebifaananyi by'okutte nga King Montage ekutte embaga. Embaga baagala emalizibwe mu nnaku 3. Mbaga kwanjula ebyo byonna mu bigattegatte. Bakole alubamu bakole obutambi n'ebirala. Mu nnaku 3 baba bagenda kwebaka otulo. Kitegeeza ebintu by'okola ebirooto byo wafuna. Omaze okwezuula otandise okubirako n'amaaso go. Kitegeeza olina okukola ennyo. Toba na budde bwebaka kubanga ebintu ebyokukola oba obiyina biba bingi. Abantu abeebaka ennyo baba tebalina nsonga lwaki balina okutunula kuba tebalina byakukola. Therefore you are 30 years right now. Weezuula ng'emyaka 5 emabega you were 25 years. Kitegeeza nti ku nsonzi okuba osigazaako emyaka 40 ng'okyali mulamu ogenda kufiira ku myaka 7. Olina okukola obugagga ate obweyagaliremu. Bunoonye mangu ebintu byonna by'oyagala okukola bikole mangu ate obituukirize. Okulowooza kyetaaga obudde. Okwezuula kyatwala obudde. Okulowooza nkitwala obudde. Okunoonya ebintu kitwala obudde. Okutte ku bintu. Otandise obikwatako. Otandise obijjamu akasente. Akasente otandika okali investinga n'okainvestinga n'osavinga n'okola ki. Ebyo byonna bitwala obudde. Okulwana obutagwa ebyo byonna byetaaga budde. Bw'omala okulwana obutagwa ate n'ofuba okulaba ng'obugagga bubeerawo n'abaana bonna bazzukulu babusange. Ebyo byonna byetaagisa obudde.
ate ng'obudde ng'omuntu ebyo nebino bitudde ku mutwe gw'omuntu omubwati kufuna bulungi kitegeeza nti ebyo byonna byonna okuva gye watandikira ng'omaze okwezuula paka w'ofiira bikwetaagisa obudde byetaaga ebikolwa. You should use your time in the best way buli kadde koyina possible buli kadde koyina onokakozesa. Therefore lowooza ku kintu kye bayita obudde olunaku olwaleero. Kale awo nyine ngenda okuwera z'eddakiika ebbiri zentera okuwa ssatu osooke olambulule nga twagala okumaliriza tugobe ate naffe obudde nga tugenda tulina okuba nga twewa obudde. Kale neyanziza nno nnyo eyanzeege mukulu Smith amanya nze Sseka Bagenda ng'omukulu ono bw'abadde agamba nava wala nayita mu bintu bingi nnyo nawaguza nayita ku gayanja aganene nayita mu bisiriko natobera ensozi nenziyitamu naye nkola buli kimu okulaba nga nfuuka omusajja gwe omusajja ali eyo omukyala atuwuliriza togwamu ssuubi mu nsi eno ekyakola bagiyita third world country Uganda tebatuzaala nga tuli bagagga batuzaala nga tuli baavu nnyo batuzaala nga tetulina kye tulina batuzaala abantu abatuzaala bennyini batubalamu amaanyi basenga baffe batukolemera bajjajja baffe bafa nga batugambye nti tetulina gye tujja kgenda naye olwokuba tusomesebwa olwokuba tusoma ebitabo ebyawandiikibwa bwe Bagenda n'abantu abalala twezuula ate bwe tumala okwezuula ne tufuna guidance okuva mu basajja abo abatuleetera okwezuula tugenda mu maaso nga tulwana n'ensi eno ne tuwangula bwe baba abalala nga baawangula naawe osobola okuwangula osobola okwesitula. You have to can make yourself you can become a self-made anything mu nsi muno teweetaaga bantu bonna bali batakukkiririzaamu weetaaga ggwe n'abantu abatonotono abakukkiririzaamu okugenda mu maaso. Bw'oba otandika ekintu kye weezuuliramu kiteeka mu nkola teweebuuza ku bantu bangi kubanga twakizuula nti bulweta idea n'ogiteeka ku table n'otandika okwebuuza ku bantu idea awo weefiira kubanga abantu abasinga bakulaga ensonga lwaki kisigenda kusoboka bakugamba okyali mwana muto jjajjawo yali mwavu taatawo yafa talina kyalina laba maama wo yakuzaalira mu kitooke tolina kyosobola kubeera. Towuliriza bigambo by'abantu kyosazeewo okukola genda mu maaso okikole obanga weezuula. Mbasabira amaanyi ag'enjawulo nga bwe ntolo gabasabira mbakakasa nti guno omwaka gwa kwezuula bw'oba amala okwezuula kkiriza okuyita mu bintu byonna by'olina okuyitamu weesibe ku nnono ennono esooka ya desire be persistent be persevere remerako mu bulumi obw'amaanyi kuuma obudde kolagana n'abantu abalala osobola okutuukiriza ebirooto byo ng'olwanyi ensi etwalibwa n'amaanyi ensi etwalibwa na kuwaguza. Bw'oba nga toli willing kulwana na kuwaguza togenda kuwangula. Osobola okuwangula bw'oba nga osituse ne wekkiririzaamu n'otunula ensi mu maaso n'ogigamba ngenda kuwangula. Kambasabire essaala eno ennyimpi nga mmaliriza. Mukama kitange eyanjija gye yanjija eyo mu buyumba obubi nga naggwamu essuubi nga sisuubira nti olunaku lumu lulikya nemba nga njogera mu bantu nemba nga mpandiika okuzaamu abantu amaanyi nali neenyooma nnyo nalina ensonyi saayina ssuubi nazaalibwa omu ku bazadde abaali abaava ennyo wadde ng'omulala yalina kyalina naye yafa mangu n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga talina kyannyambe ky'amaanyi maama wange n'ayimirira nange n'anteeka mu kwekkiririzaamu n'ampisa mu bintu byonna